Basebo ne bannyabo abawuliriza Prime Radio njagala okutwala omukisa guno okubeebaza ate n'okwebaza Katonda olw'obuweereza Mukama bw'abakozesa okuyita mu bulamu ne mu ngeri ez'enjawulo kubanga ngambye nti tuli bikozesebwa bya Katonda obulamu bwaffe we buli Katonda kubukozesa kubanga ye yatutonda era ekyo kye kigendererwa kye kakati bino ebirala byonna bituyambako buyambi kutuukiriza buvunaanyizibwa Katonda lwaki yatutonda bwetyo bwe tugwanidde okutuukiriza. So njagala kwebaza mukwano gwange ate era n'okukubiriza nti buli lw'ofaayo ennyo okubeera obuvunaanyizibwa ng'okola obeera ojjiddeyo ddala ekifaananyi ekirungi eky'obuwanika n'ekigendererwa kya Katonda kibeera kituukiridde. So njagala okubebaza mwebale kuwuliriza wiiki eno tuli mu wiiki ya buwanika ebyokuyiga bino nno mukwano gwange gwe era nabadde nzija enjogerako n'emikwano gyange abadde bajja bagoberera abamu so balina mu bweru wa Uganda naye babadde bajja bampeereza obubaka nga baŋŋamba Musumba sebo okubira ddala watandika ku Sande tujja tukugoberera ate otuzizzaamu amaanyi. Njagala obbatumirako mikwano gyange Mukama abawa omukisa mweyongere okuwuliriza ate mweyongere okutegeezaako n'abalala olw'obubaka buno buje tugenda olw'okuba twagamba tugenda mu buziba tugenda tweyongerayo ebigambo bino kubanga Katonda ebiteekateeka okutusitula. So nsaba Mukama abampeera omukisa. Amina. Musumba. Yesu. RCMF. Yesu. Etambula etya? RCMF buweereza wa Retired Church Ministers Foundation obuweereza bwa Nakyewa obwo twatandika ne mukyala wange Mukyala Kayira nga Mukama kiri kitundu ku bulamu bwaffe okufaayo n'abasumba abo mikwano gyaffe naye obuweereza obwo ne tugamba no tusobola okugenda nga tubuzimba mpola buweereza bwa Nakyewa abasumba so babeera bawumudde mu myaka gya mu buweereza okuva mu active service bambi batuuka mu kiseera ne babeera nga abali isolated kubanga oluusi abamu bawumulira mu bitundu nga si gye babadde bawangaalira kakati basigala bafuna okusoomozebwa kwe kumu twagala okwebaza Katonda nti ekkanisa efuddeyo era okusinziira ku nteekateeka y'ekkanisa ne poliisi abantu abo babeera covered naye era ng'abantu obwetaavu n'okusoomozebwa kusigala kukyaliwo kakati olw'okuba tuli bikozesebwa ng'abawanika ffe tuvaayo abalina omutima ogwo abawulira nga bakwatibwako abawulira nga balumwa ku lw'abalala ate nga si kyangu nnyo omuntu okugamba nti omusumba gy'ali ebe katugende tumukyalireko leka tumanye bw'ali abasinga babalabira mu kifaananyi kyewano eky'obuweereza naye ate obulamu buli obulala obuli outside the service ate tebabuyingiramu nnyo kakati olw'okuba ffe tuli basumba nze ndi musumba nagamba nze manyi abasumba n'obulamu obw'ekisumba emirundi egisinga kubanga nange ndi musumba kakati neŋŋamba obuweereza buno leka tukolewo obuweereza obwa Nakyewa obutuyamba to reach out to the retired church ministers abali wakati mu mbeera ez'okusoomozebwa abamu babeera lonely abalala yeetaaga kumusaayirako ku lujja amaanyi gakendeera omulala yeetaaga kuyimirirako ko naye omulala yeetaaga mugamba nti kino kye kituufu ekyokukola buweereza bwa Nakyewa generale tuli awo Kigunga awo wali offices zaffe Ekigunga wano awo waliwo ne library enene archive twagala okukuuma legacy ey'obuweereza. Amina. Amina. Tweyanzike omusumba ono waali era abagadde otwegattako mu buweereza obufaanako abaagala okukola partnership ne RCMF musobola okutuukirira omusumba Kayira Fred ne mubanga mukwatagana mu kuyamba baweereza bannaffe n'okuyimirira awamu nabo.
Omusumba tuli naye ate era ne ku ssaawa ey'omwenda agenda kubeera naffe naye gwe bw'obanga olina ekyokusabira kyonna ku 077444545 enamba eyo ya musumba mu wiiki eno gwe tuli naye ku lwa stewardship oba ebyobuwanika wano ku Prime Radio. Bizinesi yagaana oba bulwadde bwe bukulemesezza obuwanika oba ngeri ki ezitaataaganya obuwanika bwo oba bujulizi mu buwanika bwo, enamba eno 077444545. Musumba, kansaba otuweereyo okusaba ate tutandika obubaka. Katonda kitaffe ataggwaawo tukweyanziza nnyo Mukama, kibadde kisaa kyo nakuwagalako otuwadde nate omukisa omulala okujja ku bigere ebyo Mukama okuwulira ng'oyogera gye tuli. Yogera eri omuddu wo oyo awuliriza, yogera eri omuzaana we oyo ali wakati mu kuzitowulira, mu kulemererwa. Mukama omuwe obulamu obuwanguzi okuyita mu kigambo kino kitugenda okugabana olunaku olwaleero. Bwe tusabye ali Katonda okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Oluyimba luno njagala okulukuwa nate. Oluyimba luno okay, katulabe oluyimba luno lwa namba 9:5. Tunyikise wona kugawa
Basebo ne banyabo abawuliriza njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda atuwadde ate omukisa omulala emisana ya leero okujja okugabana awamu ekigambo kye okuyita mu nteekateeka eno ey'obuwanika erinnya lya Mukama lyebazibwe. Sibo naawe nyabo olunaku olw'eggulo Mukama yatukulembedde akawungeezi ne tuyiga ekyokuyiga kino kye twatandise olunaku olw'eggulo ekyabaddeko omutwe okugamba nti okwewala okulemererwa. Basibo ne banyabo gwe nange tulina ebintu bingi bye twali tutandiseeko naye wakati mu lugendo lw'okubitandika n'okwagala ne tutuuka wakati awo mu kkubo ate ne tumala ne tulemererwa. Naye agamba nti nga omutwe ogw'ekyokuyiga kyonna ekyobuwanika kino gugamba nti obulamu obuwanguzi. Basibo ne banyabo emirundi egisinga tulemererwa naye okuyita mu aspects zino esatu ezikola obulamu bw'omuntu, eby'omwoyo, eby'omubiri n'ebyenfuna. Obasanga abantu bawithdrawinga batudde wansi. Agamba mbadde nkutte olugendo luno okubeera nga nina byentuukako mu nkolagana yange ne Katonda ate n'omusanga ng'atudde ng'alemereddwa. Twala ekyokulabirako oyinza osanga Oluganda ng'addiridde mu bigambo eby'omwoyo era ng'awulira wakati awo waliwo gap nnene nnyo mu nkolagana ye ne Katonda. Naye njagala kugamba mukwano gwange nti oba wali otuuseeko ku bulamu obuwanguzi twagala okubeera n'enkolagana kubanga ekyo kye tuyita success ey'obulamu kwe kubeera n'enkolagana ey'omuggundu wakati wo ne Katonda wo ng'otambula naye. Bayibuli eyogera ku musajja Enoka eyatambula ne Katonda obulamu bwe bwonna. Kakati twetaaga okubeera n'obulamu obuwanguzi mu bigambo eby'enkolagana yaffe ne Katonda mu bigambo eby'omwoyo. Ate bwe tudda ku sayidi ey'omubiri basibo ne banyabo ennaku zino owulira abasawo beeyongedde obungi, endwadde zeeyongedde obungi, naye wakati mu kuvaayo okujjanjaba endwadde eno n'eno nenjagala bategeeza abantu basigadde balwadde, abantu basigala beeyongera ate bweyongezi. Era emirundi egimu mukwano gwange njala okutegeeza nti nno osanga abantu nga balemereddwa mu malwaliro, balemereddwa obujjanjabi obumu, omusanga n'oli naye nga naye yennyini nnyini yeeremererwa n'agamba nze neevaako. Omusanga enviiri zaamulemerera, enjala zaamulemerera, okunaaba kwamulemerera, obulamu obw'omubiri nga bwamulemerera naye yennyini nnyini n'agamba akugamba nze neekyawa nva mu maaso. Naye njagala kutegeeza mukwano gwange kituufu abantu basobola okuvaamu naye Katonda tasobola kuvaamu ate naawe teweevaamu naye osangayo abooluganda abamu nga beevuddemu. Njagala kugamba nti nno kuyita mu by'okuyiga bino Katonda ayagala tubeere bawanguzi mu bulamu obw'omubiri. Kakati ate ekintu ekirala ebyenfuna basibo ne banyabo tuli challenge okuyita mu ngeri mu bulamu obw'ebyenfuna ebikwata awo engeri gye tukolamu emirimu, engeri gye tuddukanyaamu ebyensimbi, engeri gye tukwatamu obulamu bwaffe obw'ensimbi. Abasajja n'abakazi batandise bizinensi, batandise emirimu egy'enjawulo, bakoze kino na kiri, bagezezzaako kutandikawo pulojekiti ez'enjawulo, naye buli lwabeera mu lugendo olwo tusanze bangi nga balemereddwa. Naye agambye wano nti okwewala okulemererwa. Okwewala okulemererwa kitegeeza buli wewala okulemererwa kiki ky'obeera ogoberera. Omulamu omukulu gw'oyagala okutuukako kwe kubeera mu bulamu obuwanguzi. Eyo yisamale ey'ekyokuyiga kumpi ekyobuwanika kino kyonna. Naye olunaku olw'eggulo mukwano gwange nga bwe nkugambye nti twatandise ku kyokuyiga kino ekigamba nti okwewala okulemererwa. Naawe wali olemereddwako. Eggulo twalabye nti waliwo akabokisi kano ak'Abajapaani basobola okukakuteeraawo naye bakakuteeraawo ne bagamba kasumulule munda mulimu ekyobugagga kayinza okukulema ne weetobojja nodde eno okuggyako ng'okamaze okukaseetinga nga bwe baakateekateeka munnange keggula kokka ate kabeera kangu. Naye olw'okuba tubeera tuzimbye ku nkola enkyamu twapulayinze ekikozesebwa okusookera ddala ekikyamu mu kifo kya bbiri n'onyiga nnamba ndala tojja kukasumulula kubanga bwe katusibe kaateekebwateekebwa. Kati njagala kugamba gwali eyo nti obulamu obuwanguzi tubutuukako mu ngeri emu yokka nga tuzimbye omusingi omutuufu. Omusingi ogwo omutuufu kwe kubeera nga tutandika n'ekigambo ekyokwesiga Katonda. Olunyiriri nno
lwabadde mu kitabo kya Matayo essula ey'omukaaga olunya olwa 3:3 lwagambye nti naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna biribongerwako. Basaba ne bannyabo kassa tusoose ebirala eggulo twalabye nti kassa tusoose ebirala n'ogwibwako ekizibu n'okwata essimu n'ogamba kankubire ssenga wange ali e Butambala n'olumbiwa n'owulira konkona ku luggi n'ogamba kankubire ddadi n'ogwibwako ekizibu mu bizinensi n'ogamba kamala ogenda noonya ayinza okumpola. Njagala kutegeeza obeera ozimbye naye obeera ozimbye ku musingi mukyamu, obeera otandise nakikozesebwa kikyamu. Yagambye nti newankubadde ebirala byonna weebiri ebikozesebwa weebiri ebirala n'agamba naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirala bino byonna biryoke bibongerweko. Twalabye musajja mukulu Sawulo awamu n'eggye lye bwe balumbibwa okusoomozebwa kyebaaso batugambye nti ebikozesebwa byaliwo. Baali bamanyi okusimba ennyiriri, baali balina ebikozesebwa ebimala, namba y'amagye yali emala, era n'okutambula ne batambula n'okweteekateeka ne beeteekateeka. Naye batugambye nti Sawulo ensobi gye yakola kwe kuteeka obwesige mu ggye lye n'okweteekateeka, n'atasooka kwesiga Katonda. Kati njagala kukubuuza gwe mukwano gwange awuliriza, ebizibu nabyo byali bikulumbyeko naye bulijjo bwe bikulumba kiki kyosooka okuteeka mu nkola? Mukwano gwange njagala kugamba twalabye nti bayinza n'okuyita omusiru singa ofunye ekizibu ne bakulaba ng'ofukamira ng'oweegayirira Katonda. Tonnaba kusimbula mu mmotoka n'osooka n'osaba, bakulaba ng'omujega era bayinza n'okukusekerera. Naye olw'okuba eyo y'ensi, nze njagala kugamba mukwano gwange ne bwe baseka ekyo ky'oba oteeka kubanga obeera ogenda tutuuka ku bulamu obuwanguzi. Yatugambye bw'ati kituufu embalaasi ziteekebwateekebwa era ne ziteekebwateekebwa mu ngeri naye obuwanguzi bubeera bwa Mukama. Amiina. Osobola okukola byonna n'osoma n'osoma diguli esooka ey'okubiri n'ofuna masters n'ogenda bingi byonna n'obikola naye kituufu newankubadde ng'obikoze naye agamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda ojja kubeera muwanguzi. Mukwano gwange emirundi egimu ogenda n'olaba abasajja nga bwakeera ku makya bw'ati omulaba akutte ekisumuzo kya piki bw'akikwata bw'ati tasimbula nga tasoose kukeberako wano ku ttanka asooka n'ayingizaamu ekisumuzo n'asimula bw'ati n'atunulamu bw'ati ogenda okulaba anyeenya tasanyeenya bw'ati n'alabamu liita ng'aggalawo ogenda okulaba asambye epiki. Tamanyi nti nno ayinza obutadda. Mukwano gwange kiki ky'osoosa? Katulabe eggulo bwe twakomye ate tugenda kweyongerayo n'ekyokuyiga kino ekyagambye nti okwewala okulemererwa. Kasoosoose ebirala byonna njagala okutegeeza okulemererwa kubeera kutuuse okubeera mu kkubo lyo. Agamba bw'ati nti naye gano ge mazima okudduka ebizibu tekutereeza kintu kyonna, okusoomooza tekuggwaawo. Buli lw'omala kino olwaleero ng'ekirala kijja, buli lw'ojjawo kino ng'ekirala kijja. Bw'ozimba ennyumba ng'ebizibu ebirala bijja, bw'owasa omukyala ng'ebizibu ebirala bijja, bw'ofumbira omwami ng'ebirala ebizibu bijja, bw'ozaala omwana ng'ebirala bijja, omwana bw'asoma n'atuuka mu P7 ng'ebirala bijja, bw'oggulawo edduuka ng'ebirala bijja. Ebisoomooza mu bulamu njagala kutegeeza mukwano gwange tebigenda kuggwaayo, era tewavaayo omuntu n'ayimirira ku mmeeza waggulu n'agamba nti nze sirina bizibu, sirina kusoomoozebwa. Okusoomozebwa buli lunaku kujja eri obulamu bw'abaana b'abantu kubanga ensi gye tulimu ya kibi. Kakati agamba nti okudduka ebizibu tekijjaawo bizibu, okusoomooza tekuggwaawo naye emirundi mingi kweyongera bunene n'okukaluba. Buli lw'osalawo okudduka ekizibu, nze njagala kuzzaamu omukazi oyo ali eyo amaanyi n'omusajja. Oyinza okubeera ng'oli ku mulimu gwo naye ogulaba ng'ogutetenkanya naye ogulaba tegugenda mu maaso. Twalabye nti nno oli wakati mu kutendekebwa.
era bwe tubeera wakati mu bizibu Yakobo yatugambye nti nno ebizibu ebyo okusomozebwa okutuleetera okugumiikiriza kututeekateeka okubeera abasajja n'abakazi abateekeddwa obulungi okusobola ate okwaŋŋanga ate ebizibu eby'olunaku olw'enkya. Kati buli lw'odduka ekizibu kino kubanga baatulabudde ne bagamba nti nno okwongezaayo postponing ebintu no buli kaseera ogamba ekyo nja kikola enkya, nja kusoma luli, nja kuwasa luli, nja kulongoosa obufumbo luli. Oli omusanga nga amaze n'omukyala emyaka 5 bazadde n'abaana bala batuuse mu P7 naye agamba omubuuza munaalongoosa ddi obufumbo bwammwe, tujja kulongoosa omwaka ogujja oba mu kisanja ekijja tujja kubikola mu kisanja ekijja. Mukwano gwange waliwo n'abakulembeze abagenda ne bagamba nti bijja bikola mu kisanja ekijja. Very immediately. Mukwano gwange Katonda ng'akuwadde omukisa kola ky'olina okukola ng'obuvunaanyizibwa Katonda bw'akwasizza. Kubanga ku nsi kuno tuliko kaseera katono kyava agamba nti nno kubanga ennaku zino mbi tugwanidde okwegulira ebbanga. Kakati toyongezaayo kusomozebwa okubeera kuzze gy'oli wabula kwaŋŋange ng'olina okukkiriza mu Katonda nti gwe toliiwo ku bubwo wabula oliko nannyini ye. Ogwo ekyo kye kimu ku byama eby'okubeera omuwanika, ekyokutegeera obuwanika. Abawanika bonna bwe babeera baŋŋanga ebibasoomooza tebabyaŋŋanga ng'ebisoomooza bo, babyaŋŋanga ebisoomozezza Katonda nannyini bo. Kakati bwe babyaŋŋanga bwe batyo babeera n'endowooza n'okukkiriza nti oyo gwe basoomozezza Katonda yennyini ajja kwerwanirira. Kakati ffe ne tubeerawo bubeezi ng'ekikozesebwa kyava agamba nti mwe muyimirire buyimirizi, olutalo si lwammwe naye lwa Mukama. Kakati todduka bizibu mukwano gwange kubanga buli lw'obidduka abasajja bano Abayisirayiri baddukanga Goliyaasi buli lwavangayo ku makya n'agamba kale aliwo omusajja oyo ne bagugumuka ne badduka Goliyaasi akawungeezi n'akomawo. Nawe oyinza okubeera nga ekizibu ekyo okusomozebwa okwo olina Goliyaasi otandika okugamba ennyo ennyumba tujja gizimba enkya, tujja gizimba omwaka ogujja, tujja gizimba luli eri, nja kukola kino luli. Mukwano gwange weetaaga okubeera n'okukkiriza. Era n'ekiddako bwe tusalawo okuddamu okukikola ate kiba kizibu nnyo. Waliwo abantu abamu abalina enjogera egamba nti kale singa nakikoze, kale singa namugambye, singa kale nagenze. Ogenda okuddamu okulowooza okukikola ng'obudde bugenze. Kakati nno mukwano gwange bwe tunaba tunagenda mu maaso n'okubeera mu bulamu obuwanguzi twetaaga okukola ebintu mu kiseera. Bayibuli mu Matayo ssuula 4:14 Bayibuli nga bwe tugamba nti nno bulinga omuntu eyali agenda mu nsi ey'ewala n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Omu n'amulekera emu, omulala n'amulekera 2, omulala n'amulekera 5. Ne Bayibuli egamba nti amangu ddala nga yakamala okuweebwa ono 5 n'agenda n'azibisaamu endala 5. Very immediately. Basaba ne banyabo njagala okwogera ku kigambo ekyokukozesa ebiseera n'okukozesa obuvunaanyizibwa. Nze njagala kugamba bwe nti mu ofisi eyo gy'olimu olimu akaseera katono. Naye kasogitwala nga igwe nga bw'owulira nga gwe bw'olowooza era n'otobeera muwanika kubanga the concept is nti tulina kubeera abawanika. Naye kasoobi bitwalira mu perspective eno ey'okwerowoozaako nga weerabanga gwe weeraba naye so singa omuwanika ogenda tandika okwongezaayo ebintu. Mukwano gwange twagambye nti omulimu gwaffe guno ogw'okukola Katonda atwagala tukole kati. Okubuulira enjiri ekyetaagisa kaakano, ekiteetaagisa kwongezaayo. Kakati mukwano gwange okubuulira enjiri obumisani buno butwetaagisa okukola nga tukola mu kaseera kano. Era njagala okukubiriza abooluganda, waliwo obukulembeze kakano obulondeddwa mu fields ez'enjawulo, mu buweereza obw'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo. Ebyolina okukola olina bikola kaakano kubanga tomanyi kiddako lunaku lwankya, kubanga tuli bawanika. Agamba bw'ati okwogeranga ku bisoomooza byokka. Ensonga eno giwulirize mukwano gwange gwayagala okubeera mu bulamu obuwanguzi. Abasirikale tebaakoma ku kudduka wabula
badda ne mu kwogera ku kusoomozebwa kwabwe. Tusoma mu Samwiri ekisooka 17 olunyiro lwa 25 nti abasajja ba Isirayiri ne boogera nti mulabye omusajja oyo ayambuse mazima okusoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka. Kakati waliwo abantu abamu nga obulamu bwabwe babujjuzza bisoomooza byokka ku byogerako. Olunaku n'oyogera ku kulemwa, n'oyogera ku bizibu, obulamu buli kaseera emboozi gy'ofulumya bizibu tebibiganyi. Obulamu bwaffe leka tubujjuzeemu obuwanguzi. Leka tutunuulire Katonda buli tunatunuulira Katonda, kubanga Katonda ye talemwangako. Bwe tutunuulira Katonda ne tufokasinga ku Katonda, njagala okutegeeza ebirowoozo byaffe bigenda kujjuzibwamu, tugenda kubeera kubanga tulina Katonda ow'amaanyi. Katonda oyo ow'amaanyi ateeka ebirowoozo ebirungi, ebirowoozo eby'obuwanguzi mu bulamu bwaffe. Kakati agambye nti abasajja bano Goliath ne batandika okumwogerako, naye nga kye boogerako boogera ku bizibu. Buli kaseera nga babyogerako naye ng'ebizibu ebyo tebikola bitya, tebiggwaawo. Kakati njagala kugamba bwe nti mukwano gwange nti nno bwe tunaaba tunaabeera mu bulamu obuwanguzi, obulamu bwaffe twetaaga okubujjuza ebisingako obulungi, era twetaaga okubeera nga tubujjuzza ebirowoozo ebirungi tulyoke tubeere abawanguzi. Mukama nsaba akuwa omukisa, era nsaba Mukama atuteeketeeke olw'okusobola okubeera abasajja n'abakazi abawanguzi mu bizinensi yo. Tunuulira bizinensi yo ng'ogiraba nti esoboka. Tunuulira awo w'oli awo newankubadde waliwo ebikwetoolodde, mukwano gwange tebisoomooza ggwe, naye bitunuulire nti nno Katonda abiyinza byonna. Osobola okubeera ng'oli awo ku buliri we weebase. Tulaba waliwo abantu abamu abalina endowooza naye eraba ng'alwadde, naye eraba nga bamutwala ambulensi ezze, bamutadde mu ambulensi, wuuyo kugamba alaba bamututte emulago, talabawo obuwanguzi, alaba nga. Njagala kugamba bwe nti abantu bangi gye bali abalina ebirowoozo ebifaanako bwe bityo nga batunuulidde okulemwa n'okusoomoozebwa, era bambi bamaliriza obulamu bwabwe. Abamu baloota n'ebirooto, ng'alaba bizinesi eweddewo, ng'alaba bamutwala, ng'alaba bamuziika, ng'alaba bamukuba, ng'alaba kugamba bye bijjula mu bulamu, alaba kulemwa kwokka. Naye njagala kugamba nti okwogeranga ku bisoomooza tekijjaawo, wabula kwe kubeerako nekyokola. Agamba nti awo olunaatuuka omuntu anamutta, kabaka anamugaggawaza n'obugagga bungi, era anamuwa ne muwala we, era anafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Njagala kumaliriza nga ngamba bwe nti mukwano gwange obuvunaanyizibwa bwo si kwogera bwogezi ku bizibu, wabula kwe kubeerako nekyokola. Osanga abantu nga balemereddwa okukola emirimu naye ng'ali ku luguudo n'agamba abavuga emmotoka ezo ne bagenda nga boogera ku mmotoka, n'ayogera ku musajja gundi alina ssente, n'ayogera ku ono, n'ayogera ku bukulembeze buno. Emirundi egisinga osanga n'abakulembeze ebizibu ebisinga okutawaanya abakulembeze naddala mu institutions, mu organizations, obasanga boogera nnyo ku balala mu kifo ky'okwogera ku buvunaanyizibwa bwe balina okukola. Nsaba Mukama akuwa omukisa, era Mukama akuteeketeeke. Tukyali ffenna, tukyeyongera okusima olw'okukka wansi okulaba engeri gye tugwanidde okubeera mu bulamu obuwanguzi. Mukama akumpeera omukisa. Bassebo n'abanyabo, gwe ali eyo awuliriza, oyinza okuba ng'oli ku mudaala gwo, oyinza okubeera ng'oli mu bizinensi, osobola okubeera mu dduuka, osobola okubeera ku mulimu gwo, osobola okubeera ng'oli mu offisi, osobola okubeera ng'oli mu maka, oyinza okubeera mu lugendo. Tugenda kuwaayo okusaba, naye kye twagala okusabira Mukama akuwa obuwanguzi. Katusabe. Katonda kitaffe ataggwaawo, oli Katonda ow'emirembe n'emirembe, gwe yatonda eggulu n'ensi. Mukama ku lubereberye wakola omuntu mu kifaananyi kyo. Kitegeeza Mukama tulimu obwa Katonda mu bulamu bwaffe, era n'otufuula abawanika okuba abawanika b'ebintu byo. Katonda waffe ow'omu ggulu, obuvunaanyizibwa obwo watuwa nsonga nkulu nnyo. Tukwegayiridde tumanye nti tetuliwo ku bwaffe, tuliwo lwa buyinza bwo. Nsabidde omukazi oyo ali mu bizinesi, ali mu dduuka, ali ku mudaala, ali mu katale, oyo yenna alina waali naye ng'awuliriza. Mukama musabidde obulamu obuwanguzi mu bulamu obw'omubiri, obw'omwoyo, awamu n'obw'ebyenfuna. Mukama mufuule muwanguzi, abeere omuwanika omwesigwa. Omusajja oyo naye tumutadde mukono gwo ogw'ekisa. Waliwo abakazi n'abasajja abalwadde,
abali ku ndiri Mukama abamu nga bawulira basibiddwa tebayinza na kusituka Mukama tubatadde mukono gwo gw'ekisa bawe obulamu obuwanguzi ng'ekisa kyo n'okwagala kwe kiri bwe tukwegayiridde bwetyo okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu